bajja mu buffer zones abasinga population esinga abantu abo bakyali eyo bajja wano bekulumula okujja mu tenti y'abakyala nasaba nsabye ne leero njogedde ne Mwami Cliff Wamala bajengwereko obunene kubanga abakyala bangi nnyo abaami ffe tuli batonotono naye abakyala abo bangi nnyo nabali abakyala balina abaana bambi so twetaaga obuyambi tufune tenti endala y'abakyala n'abakyala abalina abaana n'obuyambi nga pampers diapers ebyetwagisa mu mbeera z'abakyala then ekirala abaami tebafiiddwako nnyo era tebawaidde nnyo mukisa kubanga nti abaami batera okulekererwa emabega kubanga abakyala be basooka n'abaana naye n'abaami jogera ku lw'abaami balina ebyetaago bo ng'abantu byetaago ki ng'omwami obeera ne byeweetaaga gwe ng'omuntu kubanga gwe obeera nga ennyumba yo tolina kye wajjamu yadde n'ekintu ekimu kitegeeza nti tolina ppule tolina mpale tolina ngatto tolina t-shirt tolina kyolina oli awo so nkubiriza buli muzira kisa yenna gyali atukwasizeeko abaami batukwasizeeko kubanga abaami tuli bubi nnyo however much nti n'abakyala bafuna bye bafunyeeko era tukyabyetaaga naye nga nze info gye nfuna ku bakyala bali bulungi n'abawaana bali bulungi naye ekibuuzo ekisinga okubeera ekirungi era ekinene kiki ekiddako kitwebuuza ffenna buli muntu nze ndi mukulembeze waabwe naye bambuuza mwami mutaawe kiki ekiddako mu bulamu bwaffe gavumenti yaffe ennungi office we prime minister mukyala Nabbanja nkwebaza nnyo wali naffe luli era nze at the first place wali tomumanyi naye nakweyanjula n'omumanya naye mbadde nsaba nti bwe kiba kisoboka mukyala Nabbanja gyeko ku ground abantu balina ebibaluma ku mitima gyabwe yeyongerako ejjo twasuza abantu 328 so buli lukya twatandika n'abantu 35 buli lukya enamba egenda yeyongerako ekyokunnyonnyola nti jjukira nga we kugambye nti abantu abafiirwa abantu abe nga tebalina balaba eri wansi bo tebannajja wano bakyali eri ekyokubiri abantu abali mu buffer zone abe bagenda bagamba okubeera nga bali kabiko kubanga singa kasisi addamu n'abumbulukuka babagamba baveyo betegule ekiyinza okuddirira bajje mu weema zino atayagadde kujja mu weema agende eri owooluganda lwe yenna ayinza okuba nga taliranye kasasiro so ensonga lwaki enamba eno egenda yeeyongera buli lukya bisaba nnyo okulaba ng'esengula bano abantu batasobola kubeera wano forever balina okulaba we babateeka basobole okufuna obulamu obupya kuba abamu baafiirwa famirizi zonna tebasobola kubeera mu nkambu bwe bati balina okulaba bafuna obulamu obupya kowola gavumenti okuyongera okulaba nti bateekawo enkola y'okurecyclinga kasasiro kubanga nekino kyennyini wabaddewo plan y'okuteekamu recyclement here center here in Kiteesi so ekyo plan kyaluddeyo eteekebwawo so kiviiridde kati abantu okufaana okufiira ebintu byabwe so gavumenti kowola gavumenti okulaba nti tebalwawo kukola ebintu ebyetakisa okuteeka mu kifo okulaba nti tutaasa abantu baffe tutaasa ebintu tutaasa n'eggwanga lyaffe ebintu nga bino ebisobola okubeerawo kino ekitongole kya emergency ekyongeramu ssente ekyongeramu obukugu n'okufaayo nnyo ku magezi abantu ge babawa wa sometimes omuntu ajja n'amaba amawulire bulijjo muwandiika nebagamba mutunula ensonga eno ne batagifaako technical people nebagamba tunula ensonga eno batagifaako so tulowooza nti gavumenti ekole ki ebere ne ears on the ground okulaba ng'ewuliriza ng'efaayo tulabe nga tusobola okutaasa eggwanga lyaffe mu bizibu nga bino tusobola okufuna fertilizers ne zidda mu kifo za zino ziba tukozesa eziri chemical naye zino abaavuddemu abeera organic kitegeeza abeera mulungi nnyo ku ttaka lyaffe talitta ate bwe tuba tufunyemu ethano gaba gafuuka amafuta kiba kitegeeza tutopinga ku mafuta gano ge tulina bwe tuba twogera ku bintu ebirala bitusobola okujjamu nga gaasi ekimu ku bitutawaanya nti gaasi kamasanyalaze gali costly mazibu gakozesa ate n'enku nazo tekikyasobola kukolebwa kubanga era baninze n'okukola ki okukozesa amanda kati bwe tuba tetulina alternative
nga alternative twandijijja mu kasasiro nate assa abantu nze tunulira okubanga wabaddewo okulagajjala okumala ebbanga nti ekitusse leero nti kasasiro ate mu mawanga amalala bamutwala nga golodi bakolamu amasanyalaze n'ebintu ebirala kati ffe tukutte ekyobugagga kyesansa okututta akati bwe tuba tukoze ne tukola etteeka eryenembolinga kijja kutuyamba. Ekyokubiri njagala kusaba gavumenti eno kubeera nga etuukiriza waliwo etteeka convention gye bakola mu Uganda gye bayita the Kampala Convention. Kampala Convention eri ku internally displaced persons. It is an international convention. Akati bwe kiba nga bagituma na linnya lya Kampala ng'abantu baffe bali mu Kampala babundabunda nga bali mu Uganda be babundabunda ate nga batuula wano waffe mu Uganda, kitegeeza nti tujja kuba tulina oversight kye tukoze. Nsaba gavumenti eteeke mu nkola ey'okulaba nga abantu bano babundabunda leero bwe twandigenza okumaliriza nti abantu ababikiddwa bajjiddwayo ng'olwedde abantu bano bwe bagenda bamaze okuteekebwawo, kino kireme kuddamu kubeerawo. Omuntu alina okubeera wabadde okufuna abalina okuba n'ekifo w'alina okubeera, kubanga bano babadde bali waka waabwe ettaka libabundukire niribagwira kasasira abasse n'abamu abasigadde abalamu. Gavumenti ebateeke mu bifo ebirala, ebalilocating bafune ebifo babakwase n'ebyapa byawo. Tetumanyi banakikola, gavumenti erina obusobozi bw'okukikola kubanga esobola okweseera nga amateeka ga Uganda be gali agakkiriza compulsory land acquisition. Gavumenti eronde wonna weyagadde egende egule ettaka eryo erikwase abantu bano ne family zino ezirina okubeera nga zisengulwa okuva mu kifo kino. Naye tusaasidde nnyo abantu abafunye obuzibu ku nsonga ey'obugabirizi. Nkubiriza n'abatannaba ku buleeta bannaye mu buleete, ekyo si kya gavumenti yokka wabula kya buntu okuyamba omuntu yenna afunye obuzibu. Erinnya n'obuvunaanyizibwa. Nze Bishop Andrew Golobi, Secretary General Born Again Faith mu Uganda, Board Member Intelligence Council. Kugirako ebibuuzo bingi ng'ekikulu ku byo y'embeera y'abantu bano okubeera ate nga bali mu mbeera ki. Tuli mu sizoni ya nkuba nga bwe wakyogedde, naye nga ekikulu ku byo nti ze weema ze twateekawo okutandikira ddala, weema zino zaawukana ne zino eza bulijjo ezikola emikolo, era bw'ogikwatako tosobola kuginyeenya okufaananako nga zino zitwadde tutuddemu nga tuli mu kusaba. Ate era ku weema ezo ojja kulaba nti twatemayo emifulejjo okuzeetooloola okusobola okozesa amazzi okubeera nga gayingira. Olwannamba eno ekula buli kiseera twayongedde ate ne tusalawo ne twawula abakyala bonna abayonsa n'abaana abali wansi w'omwaka ogumu. Sabo bonna bali mu weema eyo era yo tekirizibwamu nnyo n'abantu. Ate n'abaana abo abalina abeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo nabo bonna balimu eyo kuba tulinawo abaana balina sikosero z'omu n'endwadde endala. Abo bonna bali omwo okusobola okulaba nti tebeegatta nnyo n'abantu kiyinza okubateeka mu kabi k'okufuna endwadde ng'ebifuba, ssenyiga wamu n'ebirala. Abogatta ku ekyo twateekawo eddwaliro okusobola okulaba nga ligaba obujjanjabi okusookerwako eri abantu bano. Tulinamu dokita, tulinamu bannansi, tulinamu bagaba first aid, tulinamu n'ambulance bbiri ezibeera obulindaala singa wabaawo embeera yonna gye tasobola kubeera nga twanganga wano eziba nga zibongerayo. Ekyessanyu nno era kyenyinza okuwa nti era ttiimu eyo erina omukyala gwe yasapootinze n'azaala bulungi. Twatandikira twalina abakyala 7 abaali embuto naye omu ku bo yazadde baby boy, nga ttiimu yaffe eyo embeera ebisebe byali bizze byajja mu kiro nemukolako, era n'ambulance yaffe ng'eriko n'omukugu nemutwala mu ddwaliro ly'Ekomambuga, era olunaku lw'eggulo omukyala olunakomyewo ng'akoze eki ng'asobodde okubeera ng'asumulukuka bulungi. Mu eyo neera wabbali olwo katente akalala akatono kano kalimu abakugu mu nsonga z'okubudaabuda, kuba abantu bano nga bw'owulidde bunaku tufuna abantu buli alina ebyetaago eby'enjawulo. Abantu bano baakosebwa ebintu byabwe byonna. Omwami gwe mbadde njogerako eyafiirira mukyala we n'abaana 3 azze leero, yaliwo olunaku olwasooka n'amala n'agenda ng'akyanoonya omulambo gw'omwana we asembayo, akomyewo awo nga yeetaaga saavisi ez'okubudaabuda. So ensonga lwaki tente eyo naye weeri okusobola okulaba nga tubayambako okubabudaabuda. Tulinawo endala nga yo yakuŋŋaanya ebizibu byabwe kubanga tumanyi mu embeera gye tulimu buli lunaku abantu bajja ate nga ebyetaago tebiggwaayo, n'okumanya butya bwe basuubira tuyinza okubeera nga tulongoosamu empeereza yaffe. Kuba tukolera abantu be bakama baffe tuli baweereza. So okutugamba nti wano saasuze bulungi era ebintu webawa ebiri tubitereka wano nde wano kuba amawulire tubikwata ne tubibagabira. Ebintu nga webijja mifaliso so okusinziira obwetaavu bwayo bubeerawo era ne tuba nga tubibawa nga tuyise tumye bulungi n'ebiwandiiko, era buli ku makya ttiimu yeekera neewandiisa abo ababa baza abapya ne tuverify nga tulina obukulembeze bw'ekitundu nti ddala bano batuuze era bafiirwa ebyabwe
tuba nga tulaba engeri ki ey'okubayamba. Ensonga y'obuyonjo nsonga nkulu, twebaza abazirakisa batukwatiddeko. Twayongedde ku bins ezikuŋŋaanya kasasiro okusooka zaali ntonotono ne Rotary yatwongedde endala ne KCCA ng'ate zino buli kiseera KCCA erina ttiimu gye yataddewo ey'abaweeyonje ababeera nga ejjula gye batwalayo nga ne bateekawo endala enkalu ne bagyozaamu ng'ate balinda emmotoka ejja ebeera ng'ekuŋŋaanya kasasiro. Mu nkambi ng'eno amazzi kintu kikulu, so twafunye through national water twataddewo amazzi so kwegali ku nkambi tegavaako ng'ate era n'amazzi ag'okunywa Mukama mulungi tabazirakisa bazenga batuwa kuba okusooka twalinamu okusomooza kw'ebintu ng'ebyo naye ng'era nti engeri gyekiri nti enamba zino zikyuka buli lukya akazita akasinga era kali ku bintu by'okwebaka wamu n'ebyokulya naddala emmere n'ennyangu ey'okufumba ng'omuceeri kubanga era kaakawunga tebayinza kalya buli lunaku ate era n'ebyokwebika bino tukira tulinamu abaana tulinamu ebintu abakyali baba beetaaga gamba nga pads n'ebirala n'eppampa ebisinga okubeerako akazito era nga tubeera okuwonga abo bonna abakyali eyo buli alina kyalina ayongera okubeera nga adduukirira baganda baffe ne balinnaffe enamba wetwogerera leero twasuziza abantu 306 wano tulinako abaana 158 tulina abakyala 229 n'abasajja 73 tulinamu bannaffe abakuliridde mu myaka nabo nga bali ku nnamba eyo bali 10 ate wakyaliwo abo tukyajjanjaba ttiimu yaffe bekyekkenneenya abakyali n'ebiwundu okusooka baali 5 naye ababiri ku bo kati bagenze bali yadde so tukyalinawo 3 bakyawo obujjanjabi obw'enjawulo okusobola okulaba nga bajjanjaba ebiwundu byabwe so nga n'ennamba y'abakyala kati abali embuto kati bali 10 naye nga tulinamu ne tulina nakawere owa wiiki 2 n'owa wiiki emu naye nga bonna tewali kyakweraliikira kubanga ttiimu yaffe y'abasawo siibawo esuulawo ate nga n'embeera webanga oba oliawo ng'esinzeeko ambulensi we ziri okubeera nga ziyambako okubongerayo. Abantu ba Katonda abatali wano naye abakulembeze tulaayo wano ebyokulya wano kilogulaamu ziringa 13 wano ez'obuwunga n'ebijanja 5 n'omunyu weeguli era ne sabbuuni. Era tusaba ne bannaffe abalala abakyekolamu omulimu era nabo kubanga ebyokulya Abaganda bagamba nti olubuto kyoto alusenyera enkuuya akoola. Kale nno omwana abalala tukyaleeta bijja kuba nga bijja kuyamba ku bantu baffe. N'olwekyo twebaza nnyo Secretary General batukolamu omulimu. Tumuwaayo mu kitaffe omwana omwami.